Yesu yebazibwe mugamba muti abasebo ne banyabo. Rhina Munamasaka atuletedde obuyimba. Alese obuyimba era ku MCF bumaze okutuuka. Abadde akuba bukubi ssimu bulijjo naye leero alese obuyimba. Katumwerabire atubulire n'obuyimba bwalese. Rhina Mukama yebazibwe. Otuletedde obuyimba ovudde Masaka n'oleeta obuyimba. Ovudde Masaka. Wenga nabadde nina studio gyenjagala okukoleramu eri wali ekibuli kati wento ekikoze nensalawo ndetta obuyimba bwange wano. Obuyimba buyita batya? Nina akayimba ndese obuyimba busatu. Akamu bakayita Mukama onjagala, akalala bakayita bwe ntunulidde, then akalala bakayita ebirala kante. Ebirala kante. Kati abakuba essimu basabe kayimba ki okusinga? Bannange obuyimba babusabe bonna kubanga bonna bulungi. Ku nnyimba kuliko mannya ki era kuliko Rhina Munamasaka? Nedda kuliko Rhina Queen. Rhina Queen. Queen Queen. Okay, ababwagala YouTube biki byonna ogenda buteekayo oba obadde tonnaba? Tonnaba buteekayo. Okay, kale tweyanzege. Abawuliza abalabi ababuuliza bonna obagambayo kigambo ki? Bange kyembagamba nti be balikuwuliza MCF Radio nange mbasaba kompani obuyimba bulungi kyemmanyi mujja bakolera bajja babuwuliriza bujja banyumira mu linnya erya Yesu. Amiina.